kakati nzize wano okudduukirira abaana abasomesa n'essomero lyange kubanga olw'essomero okula nti tusobola okuzzaawo ebyo byayonoonese okukwataganya wamu n'okukunga ba obs abasomerako wano bajje babeeko kyebakolawo babeeko kyebakola okulaba nti listi giddamu abaana ne basoma already babadde bambalidde faliso kulangiti kyensuubira nti kigenda kubasotera ebimu bigenda hafu asobodde abasomera wano bwayise mujje ku Juma sawa 6:30 tugenda kubaawo ne meeting tulabe nti tusobola okubaawo kitukola kyetukwasaganyizaako tujja kusalira 1994-95-7 As a successful man of Bilala, bani bameka bosobola okutumenyerako nga bataano bewabeerako nabo ba obi ne ba ogi nga kwotandikira bangi nnyo abayitirivu era mujja balaba ku Lwokutaano inshallah. Kungayo kamukamera ajja kujja kampite kampe obi wange wano abakunga abasinga yasinga bategeera amannya nja kusaba bukkirize nti abasomedde wano tuli bangi. Nze ndi personal assistant wa Lord Mayor w'ekibuga Kampala era wano ndiwo ku lulwe singa ate obi yekka naye olw'okuba yabadde wanansindika nanga nti wiiki nabangi bale wano. Njagala kwongera kubategeeza neimamu wa palamenti kati aliko Abdunur Mutumba naye yasomera wano. Somesa staff room ne offices tezaafunye buzibu bwonna. Kyetuvudde tubagamba nti ebikwatagana n'okusoma ng'oggyeko ebisuula ebyafunye obuzibu tebirina buzibu bwonna. Nenkera walo singa twalina emifaliso ne bulangiti abaana twali tusobola okubateeka ewala ne basoma bulungi. Waliwo nga bw'olengera waggulu eri ewasemba ekyo tekuliiko ogw'omuko tetunaba naguteekako baana bonna twadde tugenda gugaziriza mu bibiina naye nga tulowooza nti tusobola okugukozesa obulungi abaana ne basulamu. Tulina main hall nga bw'ogiraba nnene okuviira ddala eno paka eri gyesemba eyo main hall etuuza abaana abasoba mu 2,000 nayo abaana baffe bana bakomyewo ku mmande tusobola okusalawo nti nedda abaana baffe basooke bakole ki beebakaawo omwezi nga butereeza ebizimbe byaffe biri insha allahu taala. So obuuyi buno oba oludda luno abaana kwe basomera tebirina buzibu era kyobola ntugenda batula mu butongole tubalage ebisula ebyo ekya senior 1 senior 2 ne senior 6 ebyafunye obuzibu n'embeera nga bwefaanana. Twebuuziza ku ba security ne batugamba nti kisoboka okulingizayo kubanga bamaze okujjayo buli kye beetaaga okunoonyereza. So tugende eri ewali ebisulo insha allah. Kizimbe kino mukulu S.K Mbuga alinako trailer namba second floor yonna yagizimba seminti yakola second floor. Mu lukuŋŋaana lwe twalina wano mukulu yatuwa trailer ya seminti yonna yakola second floor era sebo kusiima nnyo obuwagizi obwo bwetuwa. Mukama Katonda akumalira ensonga zo z'omanyi ne z'otamanyi. Allah musasi. Tunasobola okuyitamu jakwetoloola wali esinyo mpwemukusobola okugiriza kakapita wali sisitawe mujja tuyitoloola nogwatandikira saidi wali ekiwatuka ekintu kuva mu ddoomu eri omukka ne tutandika okukola okuvaayo kati mu ddakiika nga 5 abantu wano wonna wali maze ekula nti watandika okuvaamu omukka era fire extinguisher twagenda okukwatako omukka mulimu ebitabo mu keesi ebikyavaamu poliisi atugambye tekirina buzibu naye nga bwe gwatandikira wali ne gubuna paka sole kagwamu naye nga abaana twetolole ekifaananyi ekituufu twetolole bajje balabire wano mu kifaananyi ekituufu. Kati okutandikira awo wonna bisulo okujja mu bino bisulo ebitanda osobola okubiraba kesi zaggwawo
alhamdulillah omuntu alinayo ensonga yonna gy'ayagala okuleeta Sheikh Shafiiki ono Ssebyala omumyuka w'omuwanika agenda kubeera ng'atuddewo ebbanga lyonna oli bw'aleeta mifaliso ng'ateekaawo bw'aleeta ensimbi nga bamuwandiika nga bamuwa lisiiti paka ku lwokutaano lwe tulowooza nti ebinaaleetebwa bye bigenda okugalawo ensonga naddala ekwatira ddala ku baana mifaliso bulangiti n'ebirala kakati nga bwe mulabye ddomu efaananyi ebitanda byonna byaggwawo ate mu ngeri y'emu olaba n'amabaati tekuli. Nebaza abo abakooneddwako bammemba b'olukiiko oluteeseteese ensisinkano eno tubeera nga tusinkanye olw'okubeera nti tulina okusonda oba okuyamba ku bazadde baffe olw'ekyo ekyatutuuseeko. Mu ngeri ey'enjawulo neeyongera okwebaza S.K Mbuga muyizi waffe gwe twasomesa ali ne munne Yasiini Tamalevo Siraba wano wuuno n'abalala bangi sheekhe waffe bangi naye nga ono nga Mbuga yatuwa loole ya sementi ensawo 6 tuleera nejja era yazimba second floor kizimbe ky'amawulana. Tukwebaza jazakallahu khair era akumalire ensonga zo zonna akuteerereze ebintu by'omu nsi muno ne kwakhira ne bakaddewo Allah basaasi. Tukubiriza bannabiraali mwenna n'abasiraamu mu ggwanga lyonna ne bannayuganda ffenna awamu kubanga ekifo kino kiweerezza eggwanga lino emirundi mingi mu ngeri za njawulo. Abantu ab'obuvunaanyizibwa bangi mu ggwanga lino bayitira wano. Tubakubiriza tubasaba mutweyungeko eno ebadde entandikwa eya wiiki emu eno nga tukola ku kyokuyamba ku bazadde okukula nti at least omwana tumuwayo omufaliso blanket bwe kinaaba kisobose twongereko n'essuuka ate n'ebitanda byafa ate tuddemu okusinkana okulala nga tulwanyisa oba nga tulwana okulaba nti ekifo kyaffe tukizimba kuba tekijja kusigala awo nga kyasamye nga kati bwe kyakituuseeko. Lyatudde ne tuteekawo akakiiko akagenda okuyambako okulaba nti kayamba ku muzadde. Katya akakiiko ako kagenda okuyamba ku muzadde ssebo mukadde waffe tukakasa nti essomero lyafunye obuzibu nga bw'ogenda okulaba. Mu ngeri y'emu tukakasa nti n'omuzadde yakosebwa olw'abaana okuba nti ebintu bye baaba byaweddewo. Mu nteekateeka eyo essomero ne lituula lisooka erikakasa nti omwana akomawo naye nga kyakwetaaga obuyambi. Ne balonda Honorable Latif Ssebagala Ssengendo oyo okubiriza olukiiko olugenda okulaba nti mu nnaku 3 oba 4 tufuna ebintu ebisobola okuyamba ku baana abafunye obuzibu bulangiti n'omufaliso n'ebirala. Mukadde waffe Hajji Abdulkarimu Kaliisa waali awo ssebo sembera wano Supreme Mufti akulabe oyo yagenda okuwanika ensimbi ezigenda okukakasa nti omulimu guno gukolebwa kkiriza ndi mutuufu. Buli omu tujja kubeera nga twaniriza mu mbeera zonna kubanga buli omu ajja wano ajja lwa mutima wa kwagala. Naye nga bwe bagambye obuyambi obutono businga okusaasira okungi. Bwenna abali eyo okusaasira tukufunye katwagala buki twagala buyambi era tutaddewo enteekateeka ya one pair ey'okuyamba abaana bano abasomi ba Qur'ani abasomi b'eddiini abaana bano buli muzadde tumuwe omufaliso omwana tumuwe omufaliso gumu emitwalo 10 tumuwe n'emitwalo 5 ya bulangiti. Naye nga bina tugenda kubigula buguzi tugenda bawa kaaki bajja kujja wano nga buli muzadde afuna buli mwana afuna omufaliso afuna naki tubalirira batagala omufaliso 3 twagala ne bulangiti 3 mu nteekateeka efaana bwetyo. N'olwekyo omusangidde era nga twagala kuwuzika tugambye ku lunaku olwokutaano tugenda kubeera nga tukola ejjuma ey'enjawulo egenda okukulemberwa Amiru Umma yagenda okuba imaamu waffe ate obbi mu nteekateeka efaana bwetyo ku lunaku olwokutaano. Waliwo enteekateeka eya minisitule wamu n'eyabyakwerinda etambula. Kati ffe enteekateeka zino ennaku 4 yakulaba abaana bano 3 abaaviiriddwako buli kantu. Ng'omuzadde yakaziza omwana kyabwanyi bali school fees ng'omuzadde ali mu mbeera nzibu. Essomero ne banywanyi b'essomero n'emikwano gy'essomero giyambye gitya omuzadde oyo ku Mande abeere nga byanoonya omufaliso teguliimu ne bulangiti ekola ki
teriimu. Wakiri anonye ebitabo, anonye keesi, anonye uniform, naye nga omufaliso ne bulangiti wakiri bikwano gy'essomero n'abalagala Bilala bakoze eki babimuyambyeko. N'oluvannyuma tusooka okumanya nga tugenda kutambula. Olunaku olwokutaano tujja kusala ejjuma wano, abantu bonna bonna tubakubiriza mujje tusalire wano. Alina omutwalo, alina ebiri, alina etaano, ogireete tusobole okubeera nga tusobola okutambuza enteekateeka. Tugambye lwaki Bilala amasomero mangi gabadde gafuna obuzibu, lwaki Bilala tuvuddeyo? Bilala gwe musingi ogw'obusiraamu, yenziga y'obusiraamu mu ggwanga ne mu East Africa ne mu nsi yonna yonna gy'onoosanga seeka agamba nti kala Allahu taala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ate okubanga alina ekiyusi ku Bilala. Masomero gammwe eyo ag'abasiraamu, agatali basiraamu, baimamu baffe abagenda mu mizikiti egy'enjawulo, bonna ogenda okulaba nga bavuddewa ku Bilala. Yensonga lwaki ku Bilala tuvuddeyo n'amaanyi mangi nnyo okulaba nga tudduukirira enteekateeka yonna ey'okulaba nti abantu bano tubayambako, tusaasire kitono obuyambi obwa kusinga okuba obungi. Njagala publicity waffe wunzika ng'otubuulira program ya Friday bwegenda okutambula, n'oluvannyuma tujja kusaba OB mukulu S.K Mbuga ajja kubeera nga ssaabakunzi wa OB ajja kubeera nga akola vote of thanks okwebaza enteekateeka yonna, ate era atubuulire nga ssaabakunzi wa OB enteekateeka nga bwagiramu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Sebo Ssentebe ow'akakiiko aka wiiki emu, obuwangazi bw'akakiiko kano bwa wiiki emu kupande kagenda kuba kavuddewo, era obukulu bwa wiiki emu ekigendererwa lwaki ka wiiki emu nti gavumenti oba ministry oba education department essomero bagambye liyimirizeemu wiiki emu limale okweteekateeka. Ebisulo ebyakwata omuliro byalimu abaana aba senior 1, senior 2 ne senior 6, naye nga kyamukisa nti baali mu preps, tewali mwana yafuna buzibu. Ebintu byonna ne bisirika ne bigwawo okuva ku bifaliso bulangiti, engoye n'engatto n'amakeesi ne gajja n'ebitanda ne byonooneka ne binafuwa, okuggyako ekintu ekyenjawulo. Sokulaani zonna tewali yajja n'emu, sokulaani zonna zaasigalawo. Era obwedda abantu abali wano bakyewuunya ne bagamba ebyo ebyamagero bya Allah subhanahu wa ta'ala w'ekitiibwa. Mu nteekateeka eyo olukiiko lw'essomero ne lutuula ne luteekawo akakiiko k'abantu 10 nga kagenda kukola wiiki emu kakakase nti essomero liddamu okutambula nga liyina buli ekyetaagisa. Akakiiko ako okusinziira ku mukadde wa Sheikh Mbuga batongoza Honorable Latif Sebagala Sengendo nga kiyamaani waako, era omulimu agutandise olw'olukiiko olusoose. Omuwandiisi waako ya Dinani Jagono, ye head teacher wa secondary. Omuwanika ya Alhaji Abdul Karim Kalisa, oyo muwanika, era omulimu yakutandiseeko dda bwe tunaaba tetunnava wano agenda kutubuuliramu kati ni waatuuse, kuba ffe ng'olukiiko wano eno tulowoozeza nti tusobola okusooka ne twejjamu seeti oba emifaliso ne bulangiti ebiwerera ddala nga 30 oba 40. Ffe ng'akakiiko atubuulire we tutuuse. Era mumyuka we Sheikh Shafiq Sebyalo oyo Doosi owa Bilala wano ye mumyuka we, nze publicity era abamawulire mwina kunoonya, nze temunoonya omulala, nze nzekanga ejibwako amawulire amatuufu. Alini kyajja okunga ba OB bonna, kubanga essomero lino lyatandikawo eyo mu 5 mu munadi watulo ulama okutuuka olwaleero bbanga ddene, naye obuvunaanyizibwa babukwasizza OB wange S.K Mbuga oyo. Oluusi ndowooza bwe twogerako West TV naye andiwerera ddala n'amanya naye mulayini mwali, era engeri gyatuuse oba oliawo ye obuvunaanyizibwa bwe tugenda okumuwa kaziidala okukunga ba OB bonna, abaana abatebasobodde kubaako kye baleeta bajje wano ku Lwokutaano. Tugenda kusaalira wano Amirul Umma yagenda okukulemberamu enswala y'ejjuma ku ssaawa 6 tugenda kuba tutuuse, ku ssaawa 7 kitundu ejjuma ng'ewedde tugenda kuba ne tenti zaffe wano eno. Buli alina kyalina, oba onooba na bulangiti, oba onojja na mufaliso, oba onojja na sente enkalu, naye nga tugenda nti ffe sente zonna tugenda zigulamu ebikozesebwa. Buli mwana anaabagobawo ku mmande nga yakosebwa afune omufaliso ne bulangiti. Ekyo olukiiko luno lwe kyeyamye. Abaliko ku bammemba kuliko mukadde waffe Amirul Umma y'omu ku bammemba, kuliko principal Sheikh Mbuga yennyini ba ex official Hajati Nagujja,
twagala okumwebaza nti yasoose okusulawo enkata yennene y'obupapula bwa kiragala naga nze ntandise n'emitwalo 5 ate mu ngeri y'emu ne kubeerako editicha wa primary Hajitekana Ruhani. Abo nno be bantu 10 abakwasibwa obuvunaanyizibwa bwa wiiki emu okukakasa nti essomero liggulawo nga buli kintu kirize ennaku 4 nabo ekityo olwaleero tutandise nga treasurer bwagenda obabuulira ate mu ngeri y'emu si ekyo kyokka tituyina lwaleero lwakusatu na lwakuna ku lwokutaano tugambye bwe twagala okufunira emifaliso egyo gyonna ate si mifaliso gyokka ndi muno obeera ne seminti kubanga ebizimbe bwe kiyitamu omuliro ebizimbe ebisulamu abaana 3 byanafuye ate mu ngeri y'emu n'amabaati obusolya ne buvaako nga bagezaako okuzikiza naye tutandise na ky'abaana mifaliso na bulangiti lwa nsonga nti essomero lino si ttono tukyalina facilities abaana bali ebisulo biri ebirala abaana baali babisulamu tuyina ewalala we tusobola okubasuza bulungi ekizimbe kyaffe kyekyakalina waggulu omuko gwonna mulamba mukalu kitegeeza tusobola okubateeka eyo waggulu tulinawo ebifo ebirala nga main hall etuuza abantu 12,000 tusobola okubasuza omwo tulinawo ebifo ebirala bingi wano tusobola okubasuza kati ekizibu kyaffe si baana bwe bagenda kusula niye okuyamba ku muzadde oyo eyabadde yakava mu covid eyakasasula fiizi engoye zayidde nga tozayidde emifaliso ziyidde keesi bitabo ne tugamba nti olukiiko oluteekeddwa olusooke lutule mufaliso ne bulangiti buli mwana eyakoseddwa abaagala okuyingira abaana 300 era mu ngeri efaanana bwe tetwagala kugamba nti tutandise bubi ng'omuwanika bwagenda okubagamba era waliwo ne layini eyitako essente zitandikiddewo okujja abantu nga 30 batandise okuteekako eri 0701 555 000 0701 555 ereeta amanya ga Haji Kaliisa oyo naye nga tuwalinze nti sente kati eziyitako zonna ziba zijja waneeno era tubadde twanjulirwa buli ddakiika abantu abateekako twagala okubeebaza tuyinawo ne tenti yafaawo muba olina kyolinako nga tutandise okuleeta nammwe abatulaba abali live ku TV ez'enjawulo nga bwe muziraba twagala kubasaba muleete twagala olwokutaano tumanye nti byonna tubifunye abo nno directorate y'education ekakase nti naffe akakwakulizo ke bataddewo nti abo munaamala okwetereza mu wiiki emu mugulewo ku Mande tugulewo era tukakasa nti mugenda kutuyamba mu ngeri efaanana bwetyo njagala kumaliriza nga ntwala akazindaalo ngenda kusooka wa S.K Mbuga apunge ba OB ate olw'okuba nti olukiiko luno luwadde n'akakwakulizo bansooke wa treasurer kansooke mbaja Mukalimu Kaliisa atuwe ekifaananyi ffe abawadde mu lukiiko luno tusonze seeti mmeka gye tuyita seeti gwe mufaliso ne bulangiti ebibaliriddwa mu mufaliso 10,000 bulangiti 5,000 yakiikirira ba OB kakati agenda okubakunga ng'afunye ekifaananyi kino ne mukama wange kkiriza obubaka obuli tentative obwa Supreme Mufti Haji Buwembo oyo yakubyedde essimu naye Supreme Mufti alina ekigambo kyantumye kyokka bw'atuuse wano n'alaba nga ate tuwaayo seeti n'agamba essomero lye eryakakungulu batuwadde emitwalo ameka emitwalo 5 asooka atole salaamu obubaka bwe mbadde njagala okutegeeza nga bwe wagambye nti buli ddakiika eyitawo twabadde tuggalawo omukadde waffe Shaabed Kamuliga n'ayingira tubadde tuggalawo omukadde waffe Amirul Umma nga mmemba w'olukiiko luno n'ayingira tubadde tuggalawo Haji Buwembo n'ayingira akulira ebyenjigiriza mu ofiisi ya Supreme Mufti tubadde tugala naye ndowooza ekyo kimala Ssaabakunzi bw'aba OB S.K Mbuga n'ayingira ate mwejasse n'amaanyi era amaanyi agutukakasa nti olukiiko luno ekintu kino kye tunoonya ne bwakimegulako ekitundu talina kyamegukako era sebo pressure. Bismillahirrahmanirrahim. Mkate wa chairman, mkate wa amir, principal n'omwogezi mikwano gyaffe mwenna ne ttiimu ennene ezenge werekeddeko omunene S.K Mbuga sifunanga okapisa kamutuulako kuntwa mulengererako wala yamujumisanga mukwano gwange Sheikh Muzaata ne S.K Mbuga era ng'owulire agumidde ki agumidde bulungi naye alhamdulillah nange bwayingidde n'entereza ettayi ekifaananyi kinkwate nga ndi naye kubanga namwegomba dda olw'emirimu kubanga twawadde principal akazindaalo n'atandika okwogera ku Ssaabakunzi Allahu akbar namusembererako ng'omulimu ogwo ogenda mu maaso kyeyakola tusaba Allah amukuumire amumalire ensonga ze kubanga siga nti byalina bimumala naye alumirirwa nnyo abantu
sebo wano wotuukidde chairman agambye nti nanyini mufu n'agamba nga tufuna bakukunga balala fe batudde wano mu lukiiko awulidde Amiru mwetegereza atandikidde mu nsawo yawo n'agujjamu muyawa n'agujjayo n'esimanyi jaggweredde oba yataddeko sijjukira naye nga buli omu akoze omulimu munene wano nga bwe tubaddewo ne tuvaawo kati sofa bwe neetegereza rafule tuyinza okuba nga tuyingidde obukadde nga 2 n'emitwalo nga 15 ngeziri ku simu yaffe teziriiko. obukadde 2 mu emitwalo 15. wano kuliko emitwalo 45. Kitegeeza nti tulina seti 14. Tulina seti 14 ku seti 3 byetunoonya. Ku seti 3 byetunoonya nga tusuubira nti ssebo mukadde waffe Ssaabakunzi wootuukidde nga tugamba nti bagamba ennyanja eneekumira eneempewo okola ki naye owulira twogera blanket twogera n'omufaliso naye omwana alina okufunako ku piro tetunaba kwogera ku masuuge bireke ngase omwana afuna omufaliso ne blanket ajja kwebika nga kikulaga nti obwetaavu bungi so tutegeeza edduniya eno mikwano gyaffe tubafunyeko abeebweru batandise okuweerezako ku busente butandise okujja tugamba nti inshallah tulwane ebifina kye tukola mu kaseera kano bampadde omukisa nze kennyini mbadde ndowooza nti lukwago yagenda omuyita nemutemera nga omusajja ono namwegomba nnyo nange kanfuna akakisa S.K Mbuga yakatuteerawo ate empuliziganya simba yawo nga ngibeerako nnyo TV yaffe ng'eyaziina dhaani eyo tugijjaako STV yaffe eyo dhaani ekube n'ebirala bitambule tulabe nti tulina kyetwongeddeko umma mukadde waffe naawe chairman nga bwakusabye okusa eddoboozi ly'aba OB n'ekirala obeere muwumbamu ekintu kino ate omwogezi waffe agambye n'omukutulako ekintu kuba kyonna toeri kyofiibwamu bakukuumisha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Kinumye nnyo nti tumiitinga nnyo mu mbeera nga si ya ssanyu ng'abeera yakudduukirira yakweyamba naye ng'ate ekyomukisa omulungi nti nsanyuse nnyo okusanga headmaster wange wano ne ba OB betwasomanga bannange ndi mu kunyolwa kwa maanyi nnyo. So omulimu guno badde nsaba wadde akakiiko mukawadde wiiki emu Sheikh mbadde nkusaba olw'obulungi bw'essomero lyaffe n'okuba nti program zitambulanga bwe twandizaagadde olukiiko luno bandibadde lulungi okusigalawo kubanga kino wadde kizze naye ne muba nga muteekateeka waliwo bye bagamba ebigwa bitalaze ne wabeerawo ensawo eyo ng'ey'essomero okitegeera nga sigamba nti tujja kulinda buzibu bumale tutuukako ate tusooke tuwanjage tuyite ba OBs bajje tukwate mu nsawo. So nze mbadde nsaba olukiiko luno lwandibaddewo lusigalewo ssebo chairman era osigale nga ekintu kino kitambuliza nga bwe kitambula ssebo. N'ekintu ekirala okunyolwa kw'amaanyi naye nga bw'omanyi nti ebigwa bitalaze nti wabeerawo embeera nga ffenna tuyimiridde bulungi. Simanyi ka budget ka sente mmeka ak'ebintu bye tunoonya miliyoni 45 ebyabayizi ezikyali nnyingi naye tugenda kusobola okukwata at least kota yakyo kibeere nga tusobola okuba nga kikola kiggwa kanso wange ajja bibalabala nayise nabo naye tugire nga tutambulira awo mpozi obwangu bwe tulaba bwe tutakola ki time gye tutayina si bwe kiri oza nayiseemu n'entonotono nja kuziteekawo sobole okuba pushingako
endala tujja ziteeka kasimu kenawulidde sobole n'okukunga era bampulira ebirobozi lyange bigenda wansi kakati zino tuziteekaawo bannange nina okunyolwa kw'amaanyi nnyo kubanga essomero lino essomero lyansomesa era nga tukwataganire wamu tulabe nti tuyambako bannaffe abasomeramu oluusi baana baffe oluusi baganda baffe n'abazadde tubakwatireko inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sema na kukkiriza